Emirimu nti bwogenda ng'oli Munyarwanda. Bulungi nnyo. Badde tufunira qualifications. Kayitano olina qualifications? Actually kati bibadde bituuse ku level ndala nnyo nti even after qualifying nti osaanidde omulimu ogwo sitabasanga ng'oli Munyarwanda ng'era bakuma omulimu ogwo. Nga tuzeeyo ku nsonga y'oku most especially government departments. Abadde ayina ebiwandiiko over 30 families oba mwabawulira wano mu Hoima ne Kapapi baali bayina ettaka kwe bali square mile 5 n'abantu abalala bajja ne babagobako ne audios tuziyina nga babagamba nti mwe Abanyarwanda nga bategeka n'abantu abagenda okurepinga abakazi b'Abanyarwanda lwakuba Abanyarwanda. Government ekirimu oba abantu ba ku kitundu. Ate kakati government bwebanga evuddeyo omuntu n'akozesa emmotoka ya UPDF nga waliwo police waliwo buli kimu era emisango egyo gikyali mu kooti bakyaji investigatinga. First the point ku Daily News Channel nga bulijjo kutegekera programu eno nze Shafik Alfadi Kananura nga n'olunaku olwaleero tukomyewo nate okulaba nga tuttaanya ensonga z'amawanga wano mu Uganda n'okulaba nga tuziyiza ate okusosolebwa kw'amawanga n'ebiyinza okuvaamu. Tukwebaza gwe agenda mu maaso n'okuba nga otugoberera ensonga zino ze tugenda mu maaso n'okuttaanya nga tukomyewo n'owekitiibwa Simon Kayitana ono nga yakiikirira ab'eggwanga ly'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda wano e Mengo era nga we tuli olunaku olwaleero okulaba nga tuliko ensonga ze tuttaanya wabula nga tetunaba kugenda mu maaso nakusosooterera biki bye tuleese lunaku lwaleero tujja kusaba agende mu maaso n'okuba nga atubuuzaako. Kyano mwenna mbalamusizza nnyo era mbeebazizza okubeera nga muli ku mukutu era nga mutulaba olwaleero wano e Mengo. Owekitiibwa bitambula bitya? Twayawukana luli nga tulina ensonga zetwogeddeko bitambula bitya ensonga z'amawanga naddala eri Abanyarwanda enteekateeka zitambula zitya ez'okulaba nga okunga Abanyarwanda kuba kati zirabika ziri ku mutwe gwo oba oli awo n'abalala abakuyambako be tutamanyi zitambula zitya okulaba nga mubakunga okulaba nga benyigira bawagira kampeyini eno gye tuliko. Ensonga zitambula bukwaku era nebaza Abanyarwanda bonna be tugezezaako okutuukako ne tukonsultinga n'engeri gye bavuddeyo okutubuulira ebintu bingi nnyo ebiri mu kubaluma kubanga eno ensonga ebadde egenze wala nnyo nti almost buli family eri affected mu family z'Abanyarwanda. So kati si mawulire omuntu okuwulira nti tusosolebwa era ensonga zino ze twogerako nsonga zimanyiddwa almost omuyise n'omutambuze nti Abanyarwanda basosolebwa mu kitongole ekyokufuna national ID passport ne services endala kubanga n'emirimu gye nnyini omuntu bw'alaba bwe bategeera nti oli Munyarwanda kizibu nnyo okuwa omulimu mu gavumenti. Okusoomoozebwa era ne mu kugaba emirimu nti bw'ogenda ng'oli Munyarwanda. Bulungi nnyo. Badde tufunira qualifications. Kayitano olina qualifications? Actually kati bibadde bituuse ku level ndala nnyo nti even after qualifying nti osaanidde omulimu ogwo sitabasanga ng'oli Munyarwanda ng'era bakuma omulimu ogwo. Nga tuzeeyo ku nsonga y'oku most especially government departments ku nsonga y'okukunga Abanyarwanda abali wano mu Uganda bannayuganda Abanyarwanda abali wano kusoomoozebwa ki kwe musanga mu bakunga era bantu ki be mutunuulira? Okusoomooza kwe tusanze nti abantu bayagadde nnyo ensonga eno okugiteekamu ebyobufuzi batya nga kwegamba balowooza nti waliwo abantu abadde bakozesa Abanyarwanda nga business. One, abantu ba security bafuulira ddala Abanyarwanda business nti bwabeerawo obutakkaanya obw'ensi bbiri wakati wa Uganda ne Rwanda baba security basaba budget nnene nnyo era buli Munyarwanda gwe basanga nga bakuteekako ogw'okubeera mbega w'emitala. Abantu abamu ne babakwata bwe bamala obakwata ne babajjako ssente bwe bamala okuextortinga ssente okubajjako ssente abamu ne babasuula mu makomera abamu ne babasuula mu makomera on thumb tap charges oba thumb tap charges simanyi ngeri gyenyinza kyogera mu Luganda ne bakuteekako emisango egitaliiyo emisango gy'ekimpatiira so
ensonga y'okusosola abanyarwanda we tugenza okuviirayo ng'etuuse wala nnyo. Waliwo omukazi wa Kyenkwanzi yagenda n'atunda ekibanja kye ng'ayagala genda kuba kyeyo bakadaama wabweru w'eggwanga ng'abalala bonna bannayuganda bagenda n'agenda ne bamuggyako ssente ezo babuloka ba immigration bwe bamala okumuggyako ssente ne bazirya kati omukazi oyo n'abikaminga hopeless bamaze okulya obusente bwe tamanyi kiki kiddako era kyeyakola n'agenda ku petrol station n'agula amafuta bwe yagula amafuta n'agenda n'ayita abeewuwe bonna abaana be yali agenda okukubira ekyeyo n'ayiwa amafuta ku nnyumba n'agikumako omuliro bonna nga bali mu nju naye n'afiirayo awo Kyenkwanzi famire yonna yonna ey'abantu 14. Lwaki? Lwakuba nti yali amaze okutunda buli kimu kyayina ng'agenze mu immigration asuubira agenda funa passport agenda akuba ekyeyo ebweru naye olw'okuba nti obusosoze obwo obuliwo immigration olw'embeera eriwo nti bamugamba nti tasaanidde funa ki passport. Tebaba na biwandiiko birambulukufu kuva wa ssentebe wa kyalo nti nga tolina biwandiiko birambulukufu biraga nti oli mutuuze wa wano Uganda. Kakati ensonga zino okumanya nti nzibu nnyo n'ababadde balina passport buli we bagenda okurenewinga okuzza obujja passport zaabwe baziremera ne bagamba nti toqualifyinga kufuuka ng'ate yali yagifuna dda ng'alina baluwa yerosi diso ne RDC bonna nga bamurecommendinga. So ensonga si yakubeera ne ba RC actually tebabeesiga ne RDC tebamwesiga. So wolabira ddala nti omuntu wa immigration ali mu office agenda na subjecting oba n'ateekako omuntu okumulaga nti ye kennyini yalina okumufevalinga nga bwe nabagamba nti okusinziira akawaayiro 10 nti obukwakulizo obuliwo omunyarwanda ye ng'omunyarwanda bamuleka mu mikono gy'omuntu amu interviewinga nti either ayinza omuwa oba obutamuwa kibeeri gyali nanguzi gyalidde. Waliwo abaana baffe abawala bangi nnyo be bakulusanyiza olw'okuba nti babagamba nti bajja bawa passport baabusinze abawala baffe baabusinze abantu nosanga abantu nga bali mukaaba amaziga gali awo ku internal affairs ku immigration abantu we bafunira passport otuuka wali n'otunuulira engeri gye badde bayisaamu omunyarwanda n'owulirira ddala nga kyennyamiza nnyo. Ku nsonga ya security okuba nti ekozesa embeera y'okuba nti waliwo obutakkanya wakati wa Uganda ne Rwanda negamba kekwata abanyarwanda bateeka emisango gy'ekimpatiira ekwata bukwasi munyarwanda ali wano ne bw'aba amazeewo ebbanga nga yazaalibwa wano oba ebala abavudde eri obusosoze butuuka ku levo ey'omuntu okumutunuulira nga mbega era n'omuteekako nga mbega nga talina ki nga talina musango nga kizibu ye okwennyonnyolako. Era waliwo abantu bangi nnyo lwakuba nti ebintu ebimu bigenda bikyuka mu nnaku zino naye abantu bangi nnyo bafiiriddwa ebintu byabwe nga babajjako ssente empitirivu nga babateekako emisango egitaliiyo. Bantu bangi nnyo babagobye ku mataka gaabwe lwakuba banyarwanda nga abadde ayina ebiwandiiko over 30 families oba mwabawulira wano Muhoyima ne Kapapi baali balina ettaka kwe bali square mile 5 n'abantu abalala bajja ne babagobako ne audios tuziyina nga babagamba nti mwe abanyarwanda nga bategeka n'abantu abagenda okurepinga abakazi b'abanyarwanda lwakuba abanyarwanda ekirimu oba abantu ba ku kitundu. Ate kakati gavumenti bwebanga evuddeyo omuntu n'akozesa emmotoka ya UPDF nga waliwo poliisi waliwo buli kimu era emisango egyo gikyali mu kooti bakyagi investigatinga mu kooti y'Hoima oba mwawulira ne kooti mwagiwulira bagyokya n'ogyokya ng'emisango egyo gigenze ku mitimbagano okulaga obutali bwenkanya against abanyarwanda. Owekitiibwa Kayitana simanyi oba kino wali okiwuliddeko mu maloboozi agava mu bannayuganda bagamba ebitongole by'ebyokwerinda wano bijjudde mu banyarwanda bannayuganda bwe bagamba amaloboozi gavaayo matonotono naye nga gakola ki wali ogiwuliddeko ensonga bwetyo? Actually last time wambuuza ekintu ekyo
nti abantu abanyankole n'abanyarwanda abantu tebabaawula kati engeri gye tufaananamu n'abantu abo abanyankole balowooza nti ffenna tuli mu kategori y'emu naye nga waliwo enjawulo tosobola kuŋŋamba nti ffe tuli mu bitongole by'okwerinda then nze muganda wange oba mukwano gwange ne bamukwata te ne bamusiba nga mutaddeko emisango gy'ekimpatira lwaki nkubuuziza ekyo yesebo nga ndaba nti amaloboozi bwe gaba gafuluma mu bannayuganda nga gafaananako bwe gati ate noŋŋamba omunyarwanda ayisibwa mu mbeera etyo kati tuba tetukitegeera actually wabaddewo deliberate kati weebale nnyo muganda wange okumbuuza ekibuuzo ekyo wabaddewo embeera eri deliberate ey'okulaga abanyarwanda nti ey'okubakyayisa bannayuganda abalala nga babalaga nti be batuta amataka gaabwe be bali mu security be batulugunya abantu buli kintu kyonna kyonna ekibi nga bakiteeka ku muki umunyarwanda ku social media mubadde mubiraba abantu nga bavuma abanyarwanda nti ffe tuli mu kino ffe tukoze bino buli kintu kyonna ekibi naye nga abantu babalanga bwemage gwe tosobola kubanga bakumye passport n'ofuna kapasiti ate esobola okubeera nga ekozesa security ekintu kyo kyonna kyonna kyewandibadde okukola ki ogikoki lwakuba nti abantu tebaawula abanyarwanda n'abanyankole okitegeera so kati ebibi byonna byonna simanyi bulungi oba ekifaananyi kyaffe bakisiize ekifaananyi ekibi buli kintu kyonna kyonna ekikolebwa balaga nti abanyarwanda bakoze eki kola mutya okulongoosa ekifaananyi kyammwe eri bannayuganda omanyi amazima tegasobola kwekweka olwaleero ndowooza ekifaananyi ndi mukitereeza ndi mukunnyonnyola eggwanga nti abanyarwanda tubadde tunyigirizibwa oba tunyigirizibwa ne kati okuba nga tetusobola kufuna ndagamuntu okuba nga obadde ogifunye omuntu n'akusanga mu kkubo n'agikuggyako nti gwe tosaana kubeera nayo ku borders nnyingi endagamuntu ng'emitwalo emeka ziri awo ziri mu nnira baazijja ku bantu baffe tebakyasobola kugenda mu ddwaliro okufuna ARVs abamu balwadde tebakyasobola kubaako kye bayinza kugula abalala bali ku njegoyego za kutwala bibanja byabwe n'amataka gaabwe olw'okuba nti obuwandiko ku banyarwanda abava e Rwanda ne bajja ne babeera wano mu Uganda ebbanga ttono banyarwanda ki boyogerako abanyarwanda benjogerako be banyarwanda Uganda independence beyasanga wano Uganda independence beyasanga wano eggwanga Uganda beyasanga wano bebayita mu mbeera eyo ekola ki efaanana bwetyo era nkugambye nti kino it is a gospel truth bwogenda mu families leero 5 n'obabuuza ekizibu kino ekiriwo bajja kubuulira nti munnaye fe ebintu ebimu twabiva waliwo n'abamu ababikaminze what hopeless nga balowooza tewaliyo ki tewaliwo buyambi naye twasituse nga tuyita buli munyarwanda yenna waali asobola okuwuliriza audio video ng'eno nti muyimuke abanyarwanda muyimuke tulwanirire eddembe lyaffe mu mateeka mu kitiibwa tewali kintu n'oyo kintu n'ekimu kye twali tubbye ku muntu wa Uganda wano munnayuganda yenna era tetulina buzibu ne bannayuganda tetulina buzibu ne bannayuganda kubanga communities zonna ze tubeeramu tewali muntu yenna gw'owulira nti acomplaininga nti omunyarwanda yankoze bw'ati era n'ebyo byonna bannabyabufuzi singa ebibiina ebimu mubiwulira ebibiina ebimu biri wano biri mu kulimba abantu naye nga bikozesebwa ndowooza ne gavumenti kubanga ebibiina ebimu bivumirira ddala abanyarwanda n'ogamba nti oba kiki kubanga kati weebuuza bwe mba nga njagala option endala nga maybe siri convinced n'ekibiina kyendimu naye omuntu n'owulira ng'agamba nti abo mubooke mubakole ki owulirira ddala ekintu ekyennyamiza oba mu gavumenti tekikolebwa gavumenti yo ngayo nga mulimu just kakundi oba muntu sekinoomu yalina omutima ogwekko anti kakati bw'obeera mu gavumenti bw'obeera nga gwakulira immigration oba nga gwa agaba passport n'ovuma omuntu agenza ofuna passport nga munnayuganda ng'ayina ebbaluwa ezimwogerako n'omuvuma n'omutyoboola n'ogamba va wano
gende Rwanda woba ofuna gundi national ID nga bamuli commendizo okuva ku LC1 mpaka we wadiso ne wa RDC nga ayina bazadde be bonna bali wano nga ayina buli kimu kyonna kyonna kikodedde wano kubanga lwaki kiraga ekifaananyi nti oba oli awo lwaki nkugambye ekintu ekyo esebo akulembera eggwanga lino first citizen President Yoweri Kaguta Museveni asiiba akyogera nti tetulina kugamba nti ffe ng'Abaganda ffe ng'Abanyankole ffe ng'Abakiga ffe ng'Abaki what we should look at ffe nga Uganda ffe ng'Abafirika yensonga lwaki mpakanya ekyo nti it is not the government waliwo okwogera ebigambo waliwo n'okubanga you must walk the talk okitegeera olina otambula n'ekigambo kyokola kyoyogera olwaleero it is not something new okimanyi bulungi nti bannayuganda bonna kakati kimaze n'okutegeerekeka nti bannayuganda bonna bamanyi bulungi nnyo nti Abanyarwanda babasosola era waliwo companies zino ezikola ku bintu bya travel agencies ezikola okunoonyeza passport abaana biki era bw'oba otuuseeyo ng'omwana bano abaana babagala ogenda okuba ekyeyo ne bamugamba nti n'ayogera nti oli Munyarwanda bamugamba munnaye ebintu byo kijja kuba kizibu okufuna ebiwandiiko era weekyusiza kyekibagaana okugamba nti nze bannaye siri Munyarwanda lwaki tebagamba waakiri ndi Munyankole because you can't anti kakati era bye bizibu bye tusanze olwaleero waliwo abaana 10 bemaze okuwandikira recommendations bagenda nga babaganye nti bekyuse eggwanga boogere Banyankole Baganda kati babadde bali Abu Dhabi nga bagenda deporting olw'okuba nti bayali bakyusa passport bagenda okukyusa ne babagamba bagenda okubinterviewinga ne bagamba temuli Banyankole era ne babagamba tugenda bawa biwandiko mugende musabe obutuuze mu Uganda naye waliwo omukulu omu mu gavumenti gwe twayogera naye ne munnyonnyola of which nti nebaza embassy ya Abu Dhabi oba Dubai egezezaako okubeera understanding nti abantu bano tubawadde recommendation era ne boogera identity yaabwe entuufu nti Banyarwanda era ne baba nga basobodde okukola ki okubawa passport naye initially baali babagamba badeporting bajje wano bakole kibasaba obutuuzi kyekyo kyenkugambye wali nti eyinza okuba nga si gavumenti nga mulimu kakundi kubanga oŋŋambye mwayogedde n'omu ku bakungu mu gavumenti n'abaako engeri kakati ekifaananyi kiri bwe kiti muganda wange bali bweru bagendera ne passport eya Uganda olwaleero baba deporting nti passport baganye ozirenewinga waliwo ekifaananyi kyekiraga okitegeera kifuna bulungi so kakati ate bano bo abayingira mu immigration okuyingira wano era in fact waliwo abamu abakoze bya immigration bowulira nga bagamba buli bwe balaba Munyarwanda genda gw'osaba obutuuze genda osaba obutuuze okusaba obutuuze oba by naturalization bw'oba oyagala ku finding out ensonga eyo oyinza n'okugendayo kati naturalization almost bagamba omwezi gumu bafuna abantu 100 abasaba obutuuze nga Banyarwanda naye nga bano abantu Banyarwanda abasaanidde okufuna obutuuze egundi by birth naye ne baba subjecting under naturalization olw'okuba nti babeera bali desperate ne bagenda for that option naye nga option eyo ekuleka ng'oli second class citizen era waliwo n'ebintu ebimu by'otasobola kufuna singa obeera nga obutuuze bakuwadde obutuuze by naturalization era basobola n'obukujjako anytime bwe baagalira kati wabaddewo ekigendererwa ndowooza ekyokusubjectinga Abanyarwanda ku pressure nti bawulire nga beekyaye nga bo balina kusaba busabi butuuze so that we baagalira nga basobola n'obukola ki n'obukujjako waliwo lwe twasemba okwogera ina ensonga gye wali oyogeddeko ey'okukunga y'okutalaaga eggwanga nga mukunga Abanyarwanda n'abamawanga amalala okulaba nga muwagirwa mu nteekateeka eno enteekateeka eno etuuseewa era kategole y'abantu ki gye mutunuulira buli oba muyina abantu be mutunuulira ab'enjawulo ab'enkizo specifically tuli mu kutunuulira community y'Abanyarwanda kubanga yeri directly affected tetusobola kuyita abantu bonna kubanga Abanyarwanda be bali affected ate be balina okubeera nga bategeera ensonga eno ey'etteeka gye tuleeta ey'ennongoosereza ya article 10 egenda okuyamba Omunyarwanda
okufuna obutuuze obugumidde mu constitution ya Uganda. So nteekateeka etambula bulungi era tubadde tutalaaga ebitundu era tugenda Nakasongola next week, twali Masaka, twali Mbalala, twali wano Makerere nga tumitinga abayivu be Makerere, bwetuvaawo tugende Mubende, bwetuve Mubende tugende Kyenkwanzi Kiboga, tugende mu Eastern, that is Kayunga ne Busoga, buli wantu wonna wonna awali abantu baffe tusobole okubanga tubasomesa etteeka lino oba ennongoosereza y'etteeka lino okubanga basobola ogiwagira egende mu maaso. Obuli mu kukunga Abanyarwanda okulaba nga bagawagira enteekateeka? Obuzibu obuliwo buli bumu nti abantu baffe bannabyabufuzi babadde babalimba nga babagamba nti eggwanga ly'Abanyarwanda mu constitution mweriri era liri recognized ng'amawanga amalala gaki agali mu Uganda, naye nga tebabagamba bukwakulizo ki obuli ku tteeka eryo singa obeera Munyarwanda nti obwo obukwakulizo obuliwo tewali Munyarwanda ayinza qualifyinga na kufuna passport singa baba babufollowinze. Era kyova olaba nti Abanyarwanda baluzinga ssente empitirivu mu kugezaako okunnyonnyola oba okukwana ab'ekitongole kya immigration okubanga babawaki babawa passport oba national ID. Bwe tuva wano nga tonnyonnyodde Munnayuganda na Munyarwanda alowooza nti mu constitution ya Uganda emuli cognizinga nga tomunnyonnyodde bukwakulizo obwo bw'alina kusooka kutuukiriza oba omukotogedde? One, twabagamba nti akakwakuliza akasookera ddala Omunyarwanda okugenda okufuna passport oba ekintu kyonna kyonna oba national ID bakugamba nti oyina okukakasa nti ova mu mawanga nansangwa amawandiike agamanyiddwa aga 1926 nga 1 February. By then Uganda Abanyarwanda tebawandiikibwa. Kakati by then Abanyarwanda bali bamanyiddwa mu census baaliwo, naye mu mateeka ga Uganda bw'oyogera indigenous you must be a member of indigenous community of 1926. Indigenous community zezo community ezina permanent settlement nga bw'olaba Buganda, Bunyolo, Ankole, Busoga n'ebitundu ebirala nti waliwo indigenous ebintu ebyo binansangwa. Kakati Abanyarwanda it's a roving community oba community ezitalina permanent settlement ezitambula okiwulira eziri mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Era kibeera kizibu Omunyarwanda okuprovinga nti Munnayuganda bw'oba omusubjectinze ku article 10 eyo. Ekisookera ddala constitution ya 1995 nga bwe nabagamba nti technically yaleeta obuwaayi ya kicking out Abanyarwanda nti Abanyarwanda babatekesaamu kono ne babagisaamu ddyo kubanga constitution ya 1962 yagamba nti buli muntu yenna yali asangiddwa mu Uganda nga 8 omwezi ogw'Ekkumi Munnayuganda by birth. Era buli Munyarwanda yenna awo aba qualifyinga ngamba independence be yasanga wano. Era ne mu census ze baabala abantu be baabala embalire eyaliwo ey'abantu Abanyarwanda bali namba 5 mu mawanga gali gagenda okukola Uganda, amawanga galina abantu abangi. Mu 1948 mu 1959 1995 nejja negamba nti omuntu yenna okubeera nga Munnayuganda alina okubeera mu mawanga nansangwa agaliwo mu 1926 nga 1 Ogwokubiri. Kakati amawanga ga nansangwa nga almost kiba kizibu Abanyarwanda b'e Masaka, ab'e Namutamba, ab'e Gomba, ab'e Kyenkwanzi, era okubeera nga basobola okukonvinsinga omuntu yenna ti Bannayuganda. Okitegeera? Ebiseera ebyo n'okuwandiisa kwali kutono. Tewaliwo buwandiike buliwo
era n'ebyo biboogerako ebya 1926 Uganda yali tennabakola ki kutondebwawo era twali ekiseera ekyo bannayuganda oba ekintu ekyali kigenda okufuuka Uganda ekitundu ebbendo bende lyali ligenda okufuuka Uganda lyali lifugibwa ab'amatwale omwali kampani ya Imperial British East African Company nga bali mu kutunuulira abantu abaali bakola mu plantation zaabwe abakola mu kugaali z'omukka n'ebirala mu makampanies so tekiri fair okusubjectinga abantu baffe okuprovinga nti balina kubeera n'abamemba gwe ne bw'oba nga wajja 1900 mu Uganda tekikuqualifyinga gwe omunyarwanda ogamba nti oli munnayuganda kubanga bagamba olina okubeera memba naye nga membership eyo gye boogerako tewali weewandiikiddwa nti eno membership ya indigenous communities zino zezigenda okukola ki zezigenda okukola eggwanga Uganda boogera ku munyarwanda eyajja ekiseera ekyo oba neyazaalibwa wano kuba eriyo okubanga Kayitana wajja before 1920 naye n'ozaala omwana naye bamwogerako nti si munnayuganda n'omwana azaaliddwawo tabeera muki actually gwe bw'obeera nga okitutte bw'otyo nti ne bw'obeera nga wajja buzi naye ate nga ujjawa kubanga Uganda yaliwo 62 ekitegeeza nti abantu abo Uganda yabakola ki yabasangawo okitegeera so ekyokujja si kitegeera bulungi kiri vague kubanga bwoga nti abajji gundi bw'obanga wajje Uganda yabeerawo 1962 ndowooza omuntu eyajja gwe twali badde twogerako yona yajja after 1962 that is it kyekyo kyennyini kubanga constitution ya 1962 yo yali ekimaze era n'abazungu abaali abakulembeze b'amatwale kyekiseera kye baakola eggwanga libayita Uganda era ne bateekamu n'abantu abagenda okukola ki okubeeramu ne tribes ki ezigenda okubeera mu ki mu territory eyo gye bagenda okuyita ki Uganda soko obadde okyatutemera obukwakkulizo bw'olina okutuukiriza constitution omunyarwanda gweyogerako gwe recognizinga okomye kwako okuba nti oli mawanga gali indigenous ekisookera ddala kakati okubeera amawanga gali indigenous ng'Abaganda tewali buzibu kubanga go galina permanent settlement wano nti oli wa Buganda oli wa Kasolya bwe kati ozaalibwa mu Mutuba weegute ebintu ng'ebyo ndooza mu bimanyi naye kakati omunyarwanda okumugamba nti bw'ayogera nti nze waffe origin waliwo forms 3 eyagunde ya nira yokka neyo form yonna yennyini ebeera nfu bw'oba okonsiderinze omunyarwanda sitogamba nti nze for example waffe Gomba gye nzaalibwa bagamba gwe toli munnayuganda kubanga bamanyi nti Gomba babeerayo baki Baganda beba originatinga ki so when you say you are originating from Gomba oba Masaka to qualifying kuba ki na Uganda to qualifying kuba munnayuganda omunyarwanda tasobola gamba ate ne boga nti you originate from Ntungamo oba Kapicholo njogedde Ntungamo kubanga waliwo abanyarwanda bangi era nawo tobeera munayo kubanga Ntungamo erimu abahololo ne boga nti nze I originate from Kisolo era to qualifying kubeera muki munayo kubanga abali ekisolo beeyita dabaki abafumbira ku Mufumbira mountain okiraba ndowooza nti baala ba territories ze baali bagala okukola ki ne wano waliwo amawanga nga go tegali best ku nsonga ezo zaki eza settlement era be bamu ku bantu betugenda okukola ki okuyamba mu tteeka lino kubanga waliwo n'abagundi abasaamya nabo batutuukiridde bafuna obuzibu bwemumu waliwo bano ababadde abakyotala aba baaliwo mu gundi before independence nabo balaba bali mukaawa waliwo naye kugamba ekyabanyarwanda kyo kyasusse kubanga abanyarwanda bangi population yaabwe eri over 11 million so kakati buli woobeera nga obadinayinze buli kimu service ezo outcry ebeera y'amaanyi kubanga abantu bangi nnyo ababeera affected wekitiibwa waliwo okukayagana okuliwo wakati w'abanyarwanda n'abanyarwanda nga bagamba gwe toli munyarwanda gwoli munyarwanda gwe toli munyarwanda gwe nga balina abakulembeze ab'enjawulo ekyo tekina ngeri ekikosaamu nteekateeka yammwe abakulembeze ab'enjawulo sibamanyi wayinza okubeerawo abantu byebiri bye mbadde nga nti waliwo abantu abaagala abafudde gundi ensonga y'abanyarwanda business nga waliwo abaagala okuzanyiramu ebyobufuzi
naye ng'ate ensonga eno eri sensitive egenda beyond ebyobufuzi. Mulemeddwa okufunayo omuntu okutuukirira president alabe ng'ensonga eno eggwa kuba president ye overall. Actually president ensonga eno president tujja mutuukirira nga tumaliriza consultative meeting ez'etteeka lino. President tumumeetings emirundi ng'ena ng'era tugendayo n'ebintu by'okupetitioninga oba nga tucomplaininga nti Abanyarwanda babasosola. Naye n'abaako byakola naye olw'etteeka eririwo talina kyamaanyi bwe tunaaba tumaze consultative meeting etteeka eryo atuyambe lisobole okuyita so that abantu bafuna freedom mu nsi yaabwe. Waliwo obuyambi obw'enjawulo bwe mwetaaga oba mu nsimbi oba obuyambi obw'enjawulo obulala bwe mwetaaga okulaba ng'etteeka lino liteekebwa mu nkola? Obuyambi actually tetulina buyambi bwa nsimbi bwe twetaaga okuva mu muntu omu yenna yenna. Obuyambi tubufuna ffe mu community yaffe kubanga community yaffe kati yamaze otegeera problem eno era ne ssente ezitufacilitating we tutambula we tulaga wonna wonna abantu kinnoomu abategedde ensonga eyo be bacontributing obuyambi obwo. Omanyi lwaki gambye ekintu ekyo abantu abamu bagamba manyi Uganda eringa eyafuuka eya ddiiru bagamba kati nabo bataddewo akakundi ako beerimbike mu ekyo so that bafune ku nsimbi. Kaakati omanyi oyinza omanyi waliwo enjogera gye twogera ffe mu lulimi lwaffe nti obulimba bukeera naye amazima ne gabusookayo. Waliwo obulimba obuliwo obubadde bukozesebwa ku bantu baffe ng'ebimu ku byoyogedde nti ffe tuli mu gavumenti ng'abantu babalimba nti bali mu gavumenti nga babagamba ekintu kyammwe naye abantu bemaze okutegerera nti bino ebintu bya bulimba ng'afuuse victim ng'agenze wali okusaba passport ne bamugamba nti gwe toli Munnayuganda nga kyokka yazaalibwa wano taata we ne maama we bazaalibwa wano nga tewali n'ensi neegi gyali agenzeemu gy'amanyi okuggyako wano wazaaliddwa era waalaba abantu babwe babazisa ancestral homes gy'abeeramu nga tewali wantu walala w'amanyi. First the point ku Daily News Channel Oweekitiibwa Kayitana akugamba tewali nteekateeka ya kwenonyeza nsimbi mu nteekateeka eno okulaba nga Omunyarwanda afuna obwenkanya. Kitegeeza ebyo byonna ebitambula buba bulimba wabula gwe genda mu maaso n'okubawagira oba oli awo nabo bafune obwenkanya mu nsi Uganda era bikanga yaabo olw'ensonga bazaaliddwa wano era babeddewo tewali walala we bagenda kuddukira. Oweekitiibwa Kayitana nga tumaliriza ensonga eno nja kusaba oba oli awo waliwo ky'oyinza okusaba gavumenti mu kiseera kino okubaako kyekola mu Bannayarwanda newankubadde etteeka terinayita kuba waliwo ekisobola okuba nga ekigira nga kikolebwa nga bwe tulinda etteeka abatulugunyizibwa mu kufuna ndagamuntu passport n'ebirala. Tubadde tusaba gavumenti naddala ekitongole kya immigration balekeraawo okutulugunya abantu baffe babateekemu ekitiibwa. Waliwo testimonies nnyingi nnyo ze tuwulidde olw'okuba nti waliwo gaps mu tteeka abantu baffe baba abusinze nnyo by individuals abali mu immigration. Tusaba abantu ba immigration babeere bakisa nnyo ku mbeera eriwo nti bano abantu be bali mu kutulugunya Bannayuganda bannaabwe Bannayuganda abanoonya okusurvivinga okubeerawo nga Bannayuganda abalala. Tusaba abantu baffe baleme kubatomentinga psychological torture nga babavuma babaddamu bubi. Tusaba wabeerewo ennongoosereza mu nsonga ezo yadde tuli mu kunoonya ngeri ki gye tukola ennongoosereza mu mateeka naye Abanyarwanda mukimanyi nti Bannayuganda omuntu bw'abanga ali recommended from LC1 to DISO and RDC tosobola kuŋŋamba nti gwe omuntu atudde mu ofiisi wali eya immigration nti ofiisi ezo zonna zonna eza gavumenti ozifudde nti tezirina mugaso. Tweyanzeege olw'ensonga eyo ate nga nsonga nkulu nnyo tukwebaza era oli wa kitiibwa nnyo gwagenda mu maaso n'okubanga otulaba okulaba ng'ogoberera ensonga zino ng'ozikwata kannabwala. Ntwala kati omukisa guno okujjukiza bannaffe aba Rice Motors abasangibwa Bulenga ku kidda enankuwadde
twalayo omwana gwe ayina omwana eyamaze senior 4 oba senior 6 mutwale ayigokanika emmotoka ennene ezaloole. Kankujjukize aba ML Printers Company Limited abasangibwa ku Namanda Plaza abakanika printers n'okutuusa printers empya okuva ebweru w'eggwanga. Kyenja okugamba nti gendayo bakuwe printer eziri original osobole okugenda mu maaso n'okubanga okola emirimu gyo. Oluvannyuma lw'obubaka obwo bwagenda mu maaso n'okutugobera ku Face the Point ku Daily News Channel, nja kusaba Owekitiibwa Kayitana agende mu maaso n'okusiibula abatulaba ku Daily News Channel ate abeeko n'obubaka obw'enjawulo bw'abasiibuza oboolyawo. Bannaye twebaza nnyo aba Daily News Channel olw'akaweefube ono gwe mukoze okubeera nga mutegeeza abantu ensonga eziri mu kuaffectinga Abanyarwanda, Banyarwanda community mu Uganda, ate nga Bannayuganda bannaffe okubanga nammwe mutuyambyeko okubeera nga mutambuza amawulire gano abantu okubanga bategeera amazima amatuufu agaliwo nti Abanyarwanda Bannayuganda nga Bannayuganda abalala abaliwo era abasaanye okufuna obwenkanya mu nsonga z'eddembe lyabwe kubanga bafuna biki bye balina okufuna, era nga tusaba nti Bannayuganda baleme kulaba Banyarwanda nga babalabanga abantu abayina abafubutuse mu ggulu ne bajja ku nsi wano mu Uganda, wabula nga baganda baabwe ng'abantu ababadde bakodomi baabwe bannazaala baabwe bakitaawe waabwe bonna mu mbeera eyo babalabe nga Bannayuganda abalala. N'Abanyarwanda bakubirize, mulimu abateefiirayo ne balaba obubaka ne bagana obusharinga, bakubirize basharinge oboolyawo obubaka butuuke eri. Bannaye Omunyarwanda yenna ampuliriza ku Daily News Channel, badde nkusaba obubaka buno bwe tuli mu kugezaako okusaasaanya mugezeeko okusharinga era mugezeeko okutegeeza buli Munyarwanda yenna ensonga eno nti nsonga nkulu nnyo okubanga bagitegeera era nga bawagira ekintu ky'okwamendinga etteeka Article 10 kubanga kye kyokka ekigenda okubawa eddembe ery'obwebange mu nsi yaabwe Uganda. Tweyanziza nnyo Owekitiibwa Kayitana olwakadde k'otufisiza okulaba nga tubaako ettofaali ate oboolyawo lye tugatta ku nnyaffe Uganda. Tukwebaza gwe agenda mu maaso n'okubanga otulaba ku Daily News Channel. Bwebaza mpaawo kyakuwa kirala kyonna n'okujjako okugamba nti sharinga ate era osubscribinge naffe tufune amaanyi ate agakuŋŋaanyiza ebirala oboolyawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.